zibwa olwaleero tutunuulidde ennambika ya ssemateeka wa Uganda ku mirimu n'obuyinza bwa kansala nga munnamateeka okuva mu kitongole ki Interreligious Council of Uganda John Sapiri nga bw'annyonnyola. Okulaba nti bateeka pulaani za gavumenti mu nkola naddala eza sub county okulaba nti feeder roads eziri mu byalo zikolebwako. Obukubo buno obutonotono bwe tuyitamu enene Kasubi Mundeeyo na Bulagala ogwo mulimu gwa of course LC3 okulaba nti basoosinga balobinga okulaba nti abantu ba bulijjo basobola okufuna obuweereza okuva eri government. Ng'eggwanga lyetegekera okulonda kwa bonna okw'okubaayo omwaka ogujja, twagadde okumanya obuvunaanyizibwa n'obuyinza ssemateeka wa Uganda byawa bakansala mu bitundu gye bakiikirira. Okusinziira ku Sapiri, kansala LC1 ne LC2 nga bano batuula ku muluka bakolera wansi wa kansala LC3 nga bano bakiika ku lukiiko ono lwakulembera okusinziira ku tteeka. LC3 atuula ku division naye alina kanso ye. LC2 ideally tulina okubeera n'omuluka mu structures zaffe eza government. Era olaba structure ya PDM erimu ow'omuluka era tulina ne parish chief. Ono agamba ssemateeka wa gavumenti ez'ebitundu abawe bbeetu okuwuliriza emisango ku miruka. LC2 yabeera ku level eya parish omuluka yeyo level ye. Kakati LC2 nabo balondebwa bantu era waliwo LC2 owabakyala, waliwo chairman LC2 n'abalala. Era etteeka lino erya local government libawa amaanyi okuwuliriza emisango nabo. Era osobola okuloopa omusango gwe eri LC1 n'agusindike wa LC2, LC2 n'agusindike wa LC3, LC3 n'agusindika ewa omulamuzi grade 1 atuula ku district. Kansala LC1 ng'akwatagana n'obukiiko obusookerwako aweebwa obuyinza okutabaganya amaka. Kati n'abo nabo balina omulimu okulaba nti 1 bayambako okumediatinga families nti singa aba waliwo obuzibu bwonna osobola okuddukira ewa n'abakyala kuba bababeera ku kyalo. Then tulina ne LC1 ne tubeera ne owa defense n'abalala. Osapiri agamba bano balina obuvunaanyizibwa okulaba ng'obuweereza butuuka ku bantu nga kw'otadde n'okubateekerateekera omuli n'okulondoola ebikolebwa n'ebiba byateesebwako. 1 okulaba nti obuweereza butuuka eri abantu, service delivery. Then ensonga ey'okubiri, local government eriwo okuplaningira abantu. Balina okuplaninga, balina okutuula ne baplaninga ne basaba sente okuva mu government eya wakati eya central government okuyamba abantu ba bulijjo. Then n'ekirala balina okufollowinga government programs okulaba nti wano ekifo kino for example kyali kirina okubeeramu eddwaliro weeriri. Nga basinziira mu nkiiko zaabwe bakakatwako okutuula mu nkiiko zino okuteeseza ebitundu byabwe yadde nga ssemateeka teyazigira. Etteeka ligamba balina okumiitinga naye ate etteeka terisobola kuteekawo nti mirundi emmeka gye balina okumiitinga. Naye kisinziira ku kanso kuba kanso esobola okukola proceedings zaayo, esobola okufuga engeri gyegenda okukolamu emirimu gyayo okulaba nti oba tugenda kusisinkana emirundi 2 mu kwota oba tugenda kusisinkana omulundi gumu mu mwezi. So kisinzira ku kanso engeri gyekozemu procedures zaayo. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.